ebirindiro bya gavumenti tebiba bibi. But what happens? Kikibaako nonoonye ekivuddemu ne kikubula naye enteekateeka yaliwo neetambula n'okutambula ssente ne zifuluma ne bazoogerera mu buwumbi noonoonya ku gurawundi ng'enjawulo. Kakati nga bw'ogambye abantu ne batandika kubagana mpawa nti mu pepa wakasibi naye balimba olwo olusuku lwe batateeka akapande Sekabira aludde ng'ali nalwo si lwannaali. nga bw'otugambye nti mu pepa wakasibi tulimbi naye gavumenti tekolera mu pepa waka ekolera ku gurawundi kubanga pepa waka kitegeeza nti mutudde ewantu nemukubaganya obwongo bye mukubaganyiza ne mubiteeka ku lupapula. Kati ku lupapula kwe mubijja ne mubitwala ku gurawundi. Kati bw'ogenda ku gurawundi ng'era okyali mu pepa waka oba tulina kyokola. Nolwekyo okoze bulungi ogamba nti mu pepa waka si bibi kubanga naawe kennyini mu statement eyo kitegeeza nti okkiriza nti ku gurawundi tibiriiyo. Kakati bwe biba tibiriiyo kiki ekibigaana okubaayo? Mwengazi bw'abadde ayogera najjago akireese bulungi. Gavumenti erina okutambula n'abantu beekulembera. Okulema okulowooza nti ye yekulembera ate era yefuga ate era yekola byonna byeyagala nga munnansi talina kusalawo ye kimbi egaali awo talina kyalina kusalawo. Endowooza ya gavumenti yonna nga bamaze okukubaganya ebirowoozo bagenda ku gurawundi ne bamala okulaba gurawundi bino ebintu biri implementable bisoboka okutuukirizika. Tomala gatwalayo kintu kakati bibino baatuleetera ebyentandikwa obijjukire bulungi. Gavumenti n'entandikwa naye nga tonala kugamba nti ngenda kuleeta entandikwa ye atalina ntandikwa kye kyamulemesa okuba nayo wakimanya. Kati tubeeramu ebyo ebibooziboozi nga bwe twagenda mu mboozi y'envunza n'okutwalayo ebikwaso ekyaleeta envunza wakitegeera bulungi ojjukire tubijjukire byebisoma tuyungudde ebikwasa miliyoni 3 zigende zisobole okutuuka n'envunza ebusoga ekyaleeta envunza kyo wakimanya bulungi. Kakati nga tonnaba kugenda mu byantandikwa nzireeta sizireeta ekyaleeta omuntu obutaba na ssente zisevingibwa si wakimanya. Era entandikwa y'ensonga lwaki yajja n'ebeerawo n'ekwataawo. Ensonga gye baawa mu ntandikwa y'ensonga y'emu gye batuwadde mu ssente za bonna bagaggawale, y'ensonga y'emu gye batuwadde mu z'abavubuka, y'ensonga y'emu gye batuwadde mu z'abakyala, y'ensonga y'emu gye batuwadde mu z'emyoga, y'ensonga y'emu gye bagenda okutuwa mu za paalishi modu. Ntegedde sebo. Kandi gwe totuula wansi ne weebuuza bano zembawa zibulirawa kubanga obadde ozibawo. Kyesaagala kuwakanya kyekyo kugamba nti zibadde tizijja, zibadde zijja naye be baziwa batakyuka balwala ki? Awo we wali akabawuza balwala ki? Kakati bano wali mbino ebyabasajja fuba basajja fuba okimanyi omusajja gwe bayita abasajja fuba ye musajja akuba mukazi gwe. Omusajja kasita abeera ku mutendera ogw'okuba mukazi we afuuka basajja fuba nze ndi musajja nakuba ku kifuba n'alyoka akuba mukazi we teri amukuba nga takubye aza kukuba kifuba kye n'alyoka akuba mukyala we. Kakati abakuba bakyala baabwe mu bwongo bwabwe ayagala mulaga nti ye musajja naye nawe otakimulagira akimanyi kuba yajja kufumbirwa musajja si yajja kufumbira mukazi munne. Naye endowooza eno eyokulowooza nti ffe tuli mu gavumenti ffe tubimanyi yereese ffe tuli mu gavumenti mwe musirikale mwe temututawaanya mwe temulina kyemumanyi baaba mu obululu. Nzijukira lumu emabega eyo pulezidenti ng'akyogera nnyo mwabemmenga abataafuna bululu kyebali abalonda nabiwulyako nga pulezidenti abyogera yennyini. Kakati ye mu ndowooza ye nti atalondeddwa taba na magezi kyekirimu statement eyo kyevuunula nti atalondeddwa taba na magezi. Ate bw'ŋŋamba taba accountable eri bantu si bwe bamuwa. Nono takugambye nti ajja avunaanyizibwe mu kuakauntingira ssente ayagala kuteekawo maaso gw'okole nga bw'alaba tetunulayo gwe tibaakuwa kalulu gwe batawa kalulu taba na maaso. Ebyo byebintu by'oteekeddwa okulowooza NRM ng'ekibiina
kyalema okwawula NRM ku gavumenti efuga Uganda nti bali omulimu ogwabo omukulu kusala nnyama oligiteeka ku bbuca bo nga bavaawo nga bannansi balya ennyama kakati NRM ate ye gavumenti nolwekyo buli lwaleeta pulogulaamu ya gavumenti ojja kugirabamu basentebe be NRM ab'omuluka abegombolola simanya aba disitulikiti abaki era byo bibeeramu nono nze ndi mogereza fe tubirimu oli gavumenti ye kibiina kakati ono gwe kyolina okulaba nti implementation nga bwe mwagireeta nga pepawaka nga bwe mwamukuba bano bebakola pepawaka atuukirira nga bwe bakola ki era kiri ekyokubeera nti balinawo akakwate mu kusupervisinga sikiwakanya kituufu nnyo oba NRM gyeri oba gyetali nga bagiwangulayo kyengeza kutegeeza era yo NRM ng'ekibiina erabe eringize erabe nga pepawaka yennyini gwe baagaba mu gavumenti yakolbanga NRM yeri accountable ekyo sikinako buzibu naye okufuula NRM gavumenti kimpakanya nti ate chairman wa NRM kati ate yatambuza program za gavumenti balonda yaki ekyo kikyali kusoomozebwa gavumenti baleeta PMA plan for modernization of agriculture yalina endowooza nti era asobola okuteekawo enkola etujja ku kasimo bino byajja emyaka 25 egiyise nti tuve ku kasimo tugende ku nnima eza tractor era mu programu zaabwe baali bagamba nti buli gombola wakirira abaako ne tractor eki emu bwe tujjidde ku mpewo emyaka 25 egiyise nga oli gombola ezalina tractor ntegedde wamwe gigina kinkoze bubi nti chairman w'ekibinga taliiwo naye ali baddewo naŋŋamba nti fe ekibinga yajja naye nga kyensinga okumanya nti ye kalisizo simanyi gyeri kensubira yakoma mu Lwera ntegedde sebo emyaka 25 PMA mu nkola eyo mwalimu nti wanaabaawo ente ez'olulyo enkoko ez'olulyo embizi ez'olulyo embuzi ez'olulyo nga zisikira buno obwaffe Obuganda oba bweddirabika kinange simanyi naye ngezo ze zirina okutusikira bwe tujja kumpewo obuto bwemuyita bukolomojo abanyakole balina kye baŋŋamba babuyita bwe tuyita Obuganda wano obutalina mulamu ennyo nga bukyagenda mu maaso okutambula era nga ne bano abeeyitanga abannaadizi babadde bakyabugaba nze akubuulire bino mu mwaka gwa 2022 bampa akabuzi nga kakadde nnyo bakampa nali nsoma senior 5 ematale ne bakampa katondoka nga kaganda kennyini akaganda bwe tuyita Obuganda otegedde kazaalazaala dobenzaalanga 30 kafu bangi nnyo bafiiriddwa ebintu ebirala bingi nnyo mu mbeera eyo akati naye nga gavumenti egamba nti tugenda kuleeta ezoki kyengeza kukulaga oba kafa nga ndala jadde si kikulu naye kyengezaako okukulaga kyenakakasa ko tikaali kalulyo gavumenti egamba zaki gavumenti yemu negamba nti ebintu byonna bye tunaagabanga binaabeeranga modified bagaba aid PMA plan for modernization of agriculture bakyagaba aid mu 2022 nga wayise emyaka 25 nga abasajja bano batudde ne bayiye ekigambo PMA sentebe w'egombola atuuse yanatuwulire etulakita y'ekibinga gye bagiteeka oba yagisanzeewo oba yagulira mu Lwera nange simanyi nga baliranye ennyanja ezo bayagwa mu nnyanja PMA eyo tulakita tetugifunye mu 2016 gavumenti yagati egenda gaba enkumbi obiwulire 16 nkalulwa bagenda gaba ki nga wayise emyaka 20 gavumenti neyepukulula yennyininyini nega tugenda gaba enkumbi eyagamba mu mwaka gwa 99 nti tugenda mu nkola ya tractor olaba vulugu bano tebalina kye baliko mwera mweze basaasira era nasaasidde musajja wattu gwe yaleese omulamwa naye nga nti kakali ajayiza okubanga balina kye baliko bano tebalina kye baliko tebalina kye baliko fandi zizonna ze boogeddeko
kubanga tulina paafu biki mu paafu muno wali poverty action fund nga sente ezo nga oli abulamugatwala ebiki biki zaali zirina kujjira omwo sente zibuze nadizi ng'ejja buziwo nenga ati master deo oyo alina olusuku sebo bwe tukuwa 5 ozirya nti nzirya tusaba tutekewo akapande waliwo omwami ali kirembwawo kirembwe kiri mu kyotera wano mugombola yenabigasa mu luka gw'ekijejje bamubaka embizi ze zisukka mu 100 aba operation w'eseculation ntwala omukisa guno okukyogerera ku mpewo aba operation w'eseculation ne babba omusajja ate yawaaba ki abamagye babawaabira basajja bali mu kyalo eri balima bamenye enkumbi pulezidenti bw'aba alambula eggombola ne bayiiya ne bagamba nti